Bakadame Ettaka Balaajana owa Aromatic Entertainment agudde mu bintu so nga te Eddie Kenzo bamuwadde amagezi awase Teddy Bugingo. Ago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Muje baliko jona gye mutussako engalo mikwano gyange mwe abakyagikwasaganya so nga temwe abagimaliriza mukulike eyo nnyo mukakalabizo beebaza obutakuwa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera nga ate mbaweereza ng'omukwano gwange yakaneyungako olunaku olwaleero nyogera okujjukiza nti amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo era nga wano ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ko celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna agakwata ku bankuba kyeyusako n'okubeera nga ate ennaku ezimu tubeera wano nga twebulirira ku nsonga ezitali zimu. Ngenda kusaba mukwano gwange subscribing atekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga kantandikirewo n'agandeese essaawa eno yennyini naye nga ate toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawala mangi nnyo mangi ddala. Yes, era nga butereevu ntandikidde ku mwana muwala ono Nabunnya Jamira oba kuzanyiranga Vicky Wakateregga ate mu akali amaggwa endowooza tubamanyi bulungi abo aba Romantic Entertainment ono bw'atyo yeewangulidde bambi award eyo eya Best Female Upcoming mu kibiina ekyo ekya Aromatic Entertainment nga naye w'omulaba obambi musanyufu nnyo okufa obufi era nga bambi tukuyazayoza mukwano gwaffe webale kubeera muzannyi mulungi webale kubeera nga ate oli creative n'okubeera nga oyolesa ekyo ekitone munange kyolina so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate ye mukazi wattu Teddy Bugingo oba gwe twandiyise Teddy Nabuswa Bugingo ye bw'atyo bamuwadde amagezi ate munange agende maaso n'okubeera nga afumbirwa Eddie Kenzo ngenda kuba nkulekerako ka video ke ogende maaso n'okubeera nga ate munange obyewulirirako anti bagamba nti akuddira mu luyimba taluwomya mwana mulenzi avuddeyo ate wali eri ku mukutu ogwa TikTok namuwa amagezi n'abagamba bannange Eddie Kenzo Rema yakulekawo naawe Teddy Bugingo Pastor Bugingo yakulekawo kale waaki temwekuŋŋanya munnange ate ne mwekwatakwata ne mulabika nga mukola obufumbo sayo munnange gega amagezi gabawadde era nga ngenda kuba butereevu mukulekerako sako n'okubeera nga bambi ngenda kubeera still nkulekerako video nga bakadama b'ettaka we batyo balaajana hensi ku baana abamu ate zibaloota okubeera nga ate bagendamu abaana bangi nnyo bawulira njagala genda take munaye nga tonagendayo ate ngenda kusaba osooke wekanye video eno mpozi n'ekirala waliwo Kadaama avuddeyo ate bw'atyo ng'alaajana nti munnange bamubbyeko ssente za myaka 2 abadde alina boyfriend amaze naye ebbanga bw'atyo ssente ze zonna ez'ekyeyo za myaka 2 yazitute mwana muwala ono abadde ategeka kubeera nga addayo ewaka omwezi ogujja ogwa January naye munaye mbu essaawa eno akubira omuvubuka essimu amasimu tagakwata kale no munaye ebyo bigenda maaso eruye eyo naye nze ekirungi mbeera ano nga of course njogera ku bintu ng'ebyo nti banaye gwe mwana muwala ali mu nnyumba siraba lwaki okwata ssente zo ng'oziwa omusajja ne woba omwesigo te oba olina bazadde bo bamamawo ng'oba osindikira ssente zo oba tolina muntu gwe weesiga Uganda sente zo zitereke okusinga okubeera nga tozikwata mbu ate simala nafunye boyfriend ozimuweereze mbu azikuterekere banange twebereremu gano maanyi gaffe zino ntuyo zaffe at the end of the day gw'ogenda okubeera nga ate obunabuna so mukwano gwange ngenda kuba nkulekerako video 3 nnambirira eya Teddy Bugingo ne Eddie Kenzo nga babawa amagezi ey'abakadama ettaka abalaajana ssaako ate n'ono omwana muwala munnange alaajana olw'okubeera nti boyfriend bw'atyo yasitukidde mu ssente ze za myaka 2 mirambirira bw'atyo n'abuukawo nazo naye nga ngenda kuba nkusibula ne video ezo nkwagaliza ekiro ekirungi ku 13 mpeera olunaku lw'enkya butereevu ngenda kubeera nkutuusaako ebinaaba bigenze mu maaso likinga video eno bw'oba ogyagadde sharinga bw'oba ogyagadde aba 13 mpeera musule bulungi mweraba nabadde wano mu kazigo kange jjo nga ndaba Al Jazeera ng'eraga abantu 2 abasinze okubonaabona n'omukwano mu nsi yonna and that is Eddie Kenzo ne Teddy Bugingo. Rema Namakula yakola ekikolwa eky'obutujju n'alekawo Eddie Kenzo ne Pastor Bugingo n'akola ekikolwa eky'obuyeekera n'alekawo Teddy Bugingo. Ekituufu kyo kiri nti nze ng'omuntu nkoye okulaba Teddy ne Eddie nga babonaabona okutuuka ku kino nafunyemu ekirowoozo lwaki Teddy tokwate ekkubo n'otambula n'ogende wa Eddie Kenzo n'omufumbirwa ne mubonaabonera ddala. Kale bannange ba TikTok members gather nzize okubatangaaza ku kigenda mu maaso ettake
mulabe kiki kye tuyitamu amaziga ge tulimu banange tuli mu kukaaba. Ettake wano eno ye nooti ennene, sente ennene ezisingamu, nooti ennene. Then eno ye nooti eddako ennene 10. Then eno ye nooti eddako. Then 20 sigirinaamu, sirinaawo ya 20. Eno ye nooti eddako ku ovudde ku 20. Eno ye 10 eddako, etuddako ne 5 ze nooti za wano. Then awo nitugoberera obunusu bwe sitagenda balaga. Kati bannange nga sinaba bayisa wala nnyo nzire mu bufunze. Eno ye nooti eno ennene n'ogattako n'eno. Then n'ogattako n'eno nooti. Okitegeera ndowooza 200 and 150, that is 350. Netugattako n'eno 10. Ezo ze nooti ze twagulangamu $10 netufuna $10. Ndowooza buli omu $10 akimanyi. $10 buli omu akimanyi. Muzimanyi bulungi $10, $100. So right now mulabe obuzibu bwe tulimu. Olaba kati mu zino nooti zonna ze twafunangamu $10 kwegattako oteekako eno okiwuliriza n'oyongerako nooti endala eno zino ennene ezisingayo, n'oyongerako ne nooti endala ezo mmeka, n'oyongerako ne nooti endala ezo mmeka bannange, n'oyongerako n'era nooti endala. Do you get me? Kati okufuna $10, $100, this to get this you have to pass through all this. Oyina kuyita mu zino oba mukitegeera. Kati tuzibale 1 2 3 4 5 eruba 1000 etugattako wano okitegeera 1000 mu mmeka mu 2 ndowooza mu nfuna oba netudda wano netugattako mmeka 10 mu 3 netudda wano netugattako mmeka zino 10 mu 4 netudda wano netugattako mmeka singa kuluma nga kubanala muntu relationship mwaka mulamba nga mugenda myaka 2 nga buli kimu teesa mwenna sente nozo musindikira buli kimu nga kulimye eti mugenda kola business nena agendinga nga oti natera okuddayo banenzirayo January ate sawa zino mukubira amasimu takyagakwata sente zange bulijjo nga mulabamu omulamwa buli kimu kumbe yali azanyira ku bwongo nga nnimba. Naye Katonda lwaki otukweka emitima gy'abantu?